temukitunulira mu perspective ya kuba nti oli die hard mwagenze ku ddwaliro omuntu n'akola ne tweet namba nga threatening only a threat y'omuntu just omuntu mukamba bulire nze nenzijja nemberako omuntu gwe threatening ne mugamba gwe Stella ngenda kutta ogenda laba ogenda kufa Stella n'abeera nga atambula emmotoka n'emukoona abambadde okumpi bagenda kugamba police ekintu kimu Luwi Light yazze n'agamba Stella agenda kumutta era kitegeeze ye emmotoka emukoonye Luwi Light yagikoze eki yagisindise nsobola okusibibwa attempted murder wabatafudde oba murder oba omuntu oyo afudde nze gwe basookerako nti ehe twabadde tuyomba ne muganga ngenda katuga ngenda katta ngenda kakuba loole nga nsaaga obanga tuli mu bineeno nti buli omwanyiize alaga obusungu omuntu n'agenda eri n'akubibwa emmotoka n'afa omuntu yagenze ku Twitter ku mutimbagano n'ateekayo warning n'agamba nti tujja tugenda kola akajagalalo mututidde omuntu. One thing you should never play about is a school administration, a hospital, cause bebayina essomero eddwaliro eryo lyerikola empapula bagenda kwata olupapula balumanyupilating babagambe ffe twabagambye omulwadde yafunyemu clot muleete olupapula olwammwe nga mugamba banne luno bwe batuwadde oli aveeyo ako proving enti nedda ffe tetubawangako ku report kubalaga nti omulwadde alyokke dokita aveeyo abagambye nabagambye musooke mulindeko omulwadde tumwekkaanaanye aleme kuddayo waka y'ensonga lwaki mwaleseeyo omulwadde mu ddwaliro ne mutagenda naye waka because he was not fine bagenda kubagamba he was not fine y'ensonga lwaki twabagambye musooke mumutulekere tumwekkaanye tulabe embeera ye weenaabeera the next day. If a person passed away they always do. So if you're accusing on a public platform, be ready to take in all the allegations they are going to put on you. Because over there ku public platform ogamba omulwadde engeri gye yafuddemu tetwagitegedde gwengaani ng'omusawo nga dokita nga looya gwe wennyini singa obaddemu obusawo bw'omanyi obanga olabira ddala gwenfa gye yafudde yabadde tu abrupt nga togitegera wandimwesigaliza n'omujjanjaba woba obadde eddwaliro tolyesiga wandibadde totwalayo muntu si bino byakusooka kwekoona n'olyoka owoggana ng'ate bannaayo obuzibu obadde obulabiraawo. So bino ebintu mwetaaga okudda wansi ne mubituulamu ne mubyekkaanya. Otherwise, you're going to mess up. You're going to mess up. You're saying, batugambye omulwadde waffe mulungi nnyo era batulaze ne tusasula ne bill in full payment. Someone says they called someone ne bamugamba bannaaye mujje mumaleyo okusasula kwammwe ate mutwale omulwadde wammwe. Ate omulala agamba twasasudde in full payment. Gundi zammwe tezikwatagana. Mwejjeemu okusooka okubeera defensive. Musooke munoonya amazima. Mwenna muli baana ba Fangoni tewali abaganye ku Fangoni mugende mubuuze abaabaddeyo what really happened at the crime scene. Osanga bana ba Fangoni tewali atuuse wali eri ku crime scene ekintu kiwe kyabeeredde tewali atuuseeko ku ddwaliro nenga buli omu ayogera kikye in defense and justifying whatever happened. Oh please abantu babadde banyiize nnyo balese omuntu omulwadde mu ddwaliro simanyi omulamu twamuleseyo omulamu ng'ali fine ne tugenda simanyi okunoonya engoye simanyi ne tugenda okunoonya ki omulwadde ne tukomawo ng'afudde yabadde omulamu mwabadde mulekawo waaki ate nga mwabadde musasudde full payment. Please zino statements zonna ze mukola kooti yeetaaga even the smallest bujulizi one can put their hands on. Oli mwana wa Fangoni obadde obeera kumpi ne Alien Skin obadde osula wa Alien Skin mu videos obeera ozze ku TikTok otandise babulira crime scene gw'oli mu kunnyonnyola by'oyagala abantu bawulire. After there information eyo video ennyini gy'otadde yegenda okubakubisa Alien Skin mu komera. Because temulowooza you're all about justifying, you're all about kuwolereza heba night yakikoze bannaye abambagamba bamuwaabidde gwakubba ssimu. Obukakafu bujja kubeera nga bwetaagibwa bajja kubasaba mufunero oyo agenda okubawulereza era mazima ddala wabanga teyabbye essimu tukitwale nti omuntu yenna kasita bamuloopa. That is the work of the police. Kasita nvaayo n'endoopa bannaaye Stesha yankubye Stesha yabbye gundi. Obviously I'm a victim. I become a victim. Osegera bagenda kuyita Stesha bamubuuze what happened wabadde wa ku lunaku lwokutaano Luwi Light lwagamba nti wamubbye essimu wabadde okola ki do you have an alibi do you things like that. So in one of the videos the generation made abadde agamba Alien Skin teyabaddewo ku crime scene ate nga gwe bakutte. You understand? Alien Skin teyabaddewo ku crime scene ate nga gwe bakutte. Lwaki tebakutte bano abaana abo Alien Skin tabeegaanangako first and foremost. That is why you guys go wrong. Saawa zino oyagala kiteeka ku baana nti kale bo bajjayo Alien Skin naye ate nga tolowoozeza ne kwaba abaana kwegamba bo si bantu Alien Skin yekka ye muntu yalina obutaba mu kkomera abaana b'abandi ate bw'ogamba nti bo baabaddeyo. Please, let's reason. It doesn't take you nothing. Kwaba abaana singa kuliko muganda ogwogamba nti abaana be bakikoze Alien Skin teyabaddeyo. It is not a matter of justifying one's deed. It is not a matter of kuwolereza someone. Sit in something, analyzing, kyetegereze. Wabula because you want the other one to come out of prison, you're already saying, oh, kati wabaye yabatumye nga yabawadde order. Nti banaye tugende tulumbe bajja tuwa omulwadde waffe. Ekyo kyokka okubeera nga bagamba they attributed to the crime. They contributed.
You understand? Bayambyeko kwoli okuzza obunankani wabwe oyo eyabatumya abayingira ne yakoze omusanga abayingira kubanga oli eyaletedde kiri okuhappeninga. So look into that as well. Naye oli bizo gamba alien skin yakikoze era abaana abo sometimes bakola ebintu nga ne alien skin tabimanyi naye ng'emmotoka gye bagiddemu belongs to Mulwana. Is it the name? Belongs to alien skin. Nti lwaki abaaleka emmotoka ye ne bagikozesa ne contributing mu kuzza emisango mu buzzi bw'emisango. Alien skin yabaddeyo. Alien skin yakikoze. It is okay. Abaana bajjewe motoka ya alien skin. Era we babadde bavaawo nga alien skin tategedde ye alien skin yabadde mu motoka ki ani yabakkiriza okubanga bagenda ne motoka ya alien skin bagikozesa obuzzi bw'emisango. All that is supposed to be looked into. Those are people that are always on his side. Those are his supporters. Those are people he fights battle with. Beba abantu abamukwatira abantu bagenda okuba ebikonde. Beba abantu abamulwanira abantu abagala omukuba. So there is no way you're going to take this thing out of alien skin's hands. Oh, alien skin is not a part of this. Alien skin is not a part of that. The only thing we can only pray for to servant ebintu bino teyabibaddemu era bamusange nga tali guilty of the crime. But because it's your person, tekigenda kujawo allegations muntu zaataddeko. Banji bavuddeyo alien skin yankubye empi. Banji tubalabye nga be recording nga bakola violence. Bebe nyini alien skin n'abaana be nga be recording nga bakola violence ku bantu. How are you going to ngawe mugamba nti eddwaliro eryo lina bad reputation? Ngawe mugamba eddwaliro eryo simanya libba mbu. It is alleged that eddwaliro eryo litemula abantu, eddwaliro eryo libba ebiwowoolo, eddwaliro eryo likola biti. It is alleged. You understand? Ne alien skin era wekiri. Atenga that one is not now an allegation. You understand? We've seen it happen multiply. We've seen him record himself beating people up. We've seen him doing injustice to a news reporter. Yakwata omukazi n'amubutula empi. Omukazi n'ava n'agamba ne alien skin yankubye empi. You people came and justified his doing. Nimuvayo ne mugamba yabadde anoonyaayo ki bulijjo amwogerako bubi bumanyira kabadde kazonga ki naye nga to begin with kyakola kyali kya kisiru. The other one is a news reporter. Oli muyimbi abasuubira ba news reporter okugenda ngayo buli saawa. To make matters worse, she had asked to come around, but just for them to do what? To revenge. Bamugamba lwaki wakoze kino, lwaki wakola kino. You understand? So, as much as you say the other hospital has a bad reputation, your artist, your friend, your family member, alien skin, has a bad reputation too. It is just that. I don't know why you're dragging the whole situation to the hospital. Oh, the hospital was neglected the Murade. They didn't attend to the Murade. The hospital is also having the same thing in mind. They're saying you neglected the Murade. So whose fault is it? Me, I believe you guys should go. No muntu ambuuza, but when do you work? Omublocking agenda abuuze gwaliisa. Yes, tonsirwalirako. Sirya ku mmere ya nnyoko oba ya kitaawo ate sikusabirizangako. You block them. Saagala busiru wano. Oba alien skin yakulirawa banaye. It is not about enkula y'omuntu. It is about what the olaba omwana oyo generations ancestor nyonze. I personally ancestor. Yes. Abantu ba people power bava ne bakola ekintu banaye bakoze kibinyo banaye babasibe banaye newe kituka kuwa NRM banaye oli banaye asobola banaye oli mugezi banaye kagezi munnyo yensonga lwaki namwe munaatuka mu mbeera weti abantu gye bandibaddeko nammwe tewali abeera nammwe. Yes, the system is broken. The system was compromised. How are you going to do better? Fight for whoever the system is unjust to. It is as simple as that. System wojiraba ngekoze obutali injustice ku Luwi Light nga Luwi Light wa people power ne waba wa NRM vaayo gambe banaye government omwana ono mukoze bubi. People power efuna amaanyi agatunulira omwana wa NRM nga balina kye bamukoze naye eveye gambe nedda sikankubanga tetwagala government eno naye ate government ekozeemu bubi kwona omwana but buli omu kati like ali mukusanyusa babe. We yachikola ku Bobby Wine wano bamukwata ne bamuyingiza simanya bono bu drone ne bamuteekamu ne bamufuluka munda ne bamuga genda nova no kuba celebrate government mutuyambye abadde yeyita kimutulabye sawa zino why ain't you celebrating amaanyi government egakoze abalazeeko nti bannaye buli omu bamukola ki bamusiba. Why are you mad now that the government ekutte kuwamwe yennyini mulabanga kyekoze kibi? It is so bad for the government to have reacted the way it did. Singa abadde muntu mulala singa mukubangalo singa mukubangalo naye nga bye twabagamba mubeere nga muvumirira ebintu ebiridda bibi. We don't matter or belonging ku political party chi. We don't matter who is your favorite. If something is bad, it is bad. Come out and talk about it.
Yenso waliwo abantu obedda bali ku live eyo abanyiza ng'omuntu avaayo n'agamba alien skin si asoose okukola ebibi. So what? Waba si asoose tubaleke bonna batukikinaleko. Government nga temwagikubiranga ngalo muleka emirundi yonna gye yamulekanga akubye abantu. Era si asoose okukola ebintu mumuveeko omwana waliwo abasinga okukola ebibi waliwo abali mu kutemula tebannabasanga era nabo bwe banabasanga abo abali mu kutemula nabo tusaba gavumenti ebakoleko. Ate era ekibonerezo ky'oyo omutemu tekigenda kubeeranga mubbi wa ssimu. Ekibonerezo kye yakwata omwana tekigenda kubeeranga ekibonerezo ky'omuntu eyatta omwana. They are different. So if people are to serve, waliwo agenda okusavinga emyaka 2, waliwo agenda okusavinga emyezi 6, waliwo agenda okusavinga emyaka 10, waliwo agenda okusavinga emyaka 3. Someone even went ahead and asked, Mbu, kati alien skin asinga oye yalisiza omwana pupu. The person yalisiza omwana pupu bamusalira emyaka 3. You cannot tell me omubbi w'essimu atase muntu bagenda muwa emyaka 3. What are you afraid of? Because eno reaction gye mutuwa mulaganga abatidde nti bagenda mutegeera nti yabbye essimu. You're supposed to be nga kugamba muli solid muli bagumu. Mugamba yes tusaba court emutwale emuwozese kuba tukimanyi bulungi alien skin tasobola kubba simu. Naye bino bye mwogera mulagira ddala nti mulinga ababikkiriza omubbi. Do you understand? Singa sawa zino mugamba government mugitadde ku kocha ku hot seat. Mugigamba oye yagambye nti alien skin yamubbye simu aliwa. We want proof. Aina video yamukutte. Yamu scratchings aina DNA monjala. Yamu kubye aina camera. Ne all you're doing is alien skin bamujeko. It is so into kitali kirungi. Bamuveeko, bamwesonyiwe. No, this is the law. It is not going to work in your favor each and every time. It is not going to work in your favor each and every time. But now the things that you are doing, tebiri mu kusupportinga alien skin. Mulinga abali mu mubiko obubiso omusenyu. Mumanyi omuntu atannafa gwe bataddeyo nga yeebase by mistake ne bamuyiwako omusenyu bamugamba nti afudde bamuziika. Kati instead of stopping the musenyu mugujjemu muguyiwe ate mwongera kuteekako kubanga mwagala kuwolereza buwolereza. Someone is saying alien skin was not there. That is proof enough. If he can prove that the night of the attack he was not there, he was not involved, he did not do nothing, he did not cause any ruckus. He stayed at Fangon Forest. It will be proven. But we saw video. I watched a video nga alien skin kwali ku scene. So katate wovayo noga nti atete yabadde wolinga asiri waza febe twakoze eki. Bitwala yes, I also watched the video. Alien skin nga mwali. Ate gwovudeyo wolereza. Lwaki mukwata alien skin? Teyabaddeyo. Bannaye bantu mmwe katubabuulire. Ebintu ebimu bihappeninga ne tugamba ne tusaasira busasi Katonda n'asaasira busasi zinazza bibye. Just imagine you guys. Ng'abaana ab'engeri gye balumbyemu eddwaliro eryo waliwo ow'omutima eyakutuse ekikutuko nga yeekanze. Omuntu ne yeekanga n'akutuka n'afa. Waliwo bakutte sajoni ne batandika omusoya nga bamusaba autopsy bamugamba twagala answers. Sajoni oyo ku lunaku olwo aba yabadde aschedulinze appointment ng'alina gw'agenda okyusa omutima ng'oyo bwe batamukyusa mutima olwo olunaku aba agenda kufa. The damage that was done, the repetition y'eddwaliro nti buli ssaawa eddwaliro libeerako ruckus kubanga it is like a private owned hospital. Syria government inti buli mwasirizi eryo sente likola gundi ya nsimbi. If you have money, go there and be treated. Go there and get treated. Mwononya akatale kaalyo muli ku social media talking about its reputation with no proof. Mwogeza allegations. Ebintu mubijjemu feeling, mubijjiremu ddala feeling, mubitegeere nga we birina okukola ki okubeera. Mwa blocking the entrance. Omuntu kati mwabadde mufa ku muntu wammwe yabadde agenda okufa. Mumanyi kyo bakwolo olunaku mwa blocking entrance y'eddwaliro. Waliwo yali aleese omulwadde we nga ali bubi. N'atasobola kusimattuka nga bagamba banne naleeta omulwadde wange ku ddwaliro weeriti ne weeriti. Abaana ne bannemesa okumuyisaawo nga bo basaba waabwe. You're looking at only one life. Obulamu bw'abantu bungi bwabadde buteereddwa mu matigga because of the commotion. Eddwaliro lirina kubeera jonjo each and every time. There are apparatuses that are what? Zirateekako gundi nga tezina kubeera exposed mu bantu. Abaana abo bakwata ku ki? Bakwata kwani? Osanga abasawo nga bambadde gloves 207. So look into that as well. Mwa breaking waliwo ebintu bingi ebyali birina okukolebwa, waliwo essimu ze balina okukuba kwekyo ekiro nga bagamba bannaye ekibumba tokireeta, ekibumba kireeta omulwadde tulina mukolako operation kwolwo ne mujja ne mu interrupting emirimu gya gundi egyo gwe balina okusabira ekibumba ne batamusabira kibumba. Money transactions that were supposed to be done. Eryo eddwaliro mukyayogera ku buntu obutono ennyo. Basobola obbagamba you stole like apparatuses ez'enjawulo. Omusawo agamba nti bannaye waliwo ekyuma kye wabbye ekisokoola y'ekibumba kya $1,000,000.
mugenda zijja wa milioni 10. I heard you speaking with a lot of ignorance. Hey, wabayadde gundi mutuletere tuzisonde fe tusobola zisonda edwaliro. You don't know what they had, what they owned. Mujukirenga baberanga ne apparatuses ezonoonekadde in the out. Sawa eyo sawa olunaku weerutyo singa waliwo ekyayonoonese nga ne baba tebakibye ebintu bihappening nga leero abasajja mukimanyi okuba omukazi oluyi ne scratch nga ne yagula ne yekola biki byonna n'ava n'agamba nti yabadde ayagala kuntemula ne yeefumita n'agamba gwe yamufumise but because you slapped her era nga alina obukakafu gwe yamufumise ku ngalo zo kwonna wamukwatiridde. So nga temunnaba kwekalakaasa, think of the possibilities of all those that are going to come out. Nze yankoona waliwo gwogenda okusanga mu ddwaliro nga yali amenyese yajja kumujjanjaba nti okugulu yafunye accident ne bamumenya okugulu. Omwana agenda kuva eri agaba naye abavubuka ba alien skin nali awo nga mpolereza basabo ne bamenya okugulu. Ogenda kwewakana otya omuntu yafunye accident ye n'amenyeko omugulu agenda kujja agamba abana ba alien skin olunaku lwe bajja bamenya okugulu. Ogenda kijjawo otya nga ddala kituufu baaliwo. So mwami agenda maaso nakugamba nti omulambo bagujje Nsambya ne bagutwala e Mulago bakole postmortem. Bune bagamba bagala omwana ono bamulete nga yabadde nga simusale. Kugamba agamba nti balina mweli endowooza nti bayinza okumujjamu organize ne bazitunda. Sala kuyingira nnyo mu discussion. Koze ebintu nga bino public ebyogerako nnyo naye nga ki tebigenda maaso mu ggwanga. Nenjaga tufokasinge ku kino nti bamujje Nsambya ne bamutwala e Mulago nga ne family temanyi. Naleba chalibe ngawe nagambe tulaba side yemwe yono omwami eyansambya kiri ajumanyi at this point naye akugamba nti omulambo bagujje Nsambya ne bagutwala e Mulago nga ne family temanyi bachalibe tebamanyi kugamba wabadde okukukuta kyekifaananyi kitulabe saawa eno. So guys, amanya nedos Frank abawo president wa TikToker nga bulijjo nze kwogera ku bintu yali skin kansinzire ku video y'abana oyo mwami ono n'omukyalo ono. Njagala kwogera ku ddwaliro lye bayita Nsyambya Hospital. Nsyambya Hospital kyogamba nti muli b'amaanyi musimanyi ddwaliro abakatoliki biki temujja kukola bikolobero mu nsi yaffe tisirike. Waliwo omwami bamuyita Yujiza avugidde wa yapostinze storage eri. Waliwo video zendaba waliwo omukyalo era naye yagenda namwe oba mu kooti bintu ebityo buli kimu. Kyembuuza omuntu yatuuse ku ddwaliro lyo nosoko omusaba sente kimune bigira imana ne mukanya nakuwa omulwadde we omukola ko otima oyina right kyekola ko omukola ko postmortem aba bagita postmortem ngabwe kiri kyonna nga abantu bete baliwo ate ne mumujja kudwalira erya mu Nsyambya Hospital ne mumutwala Mulago. Tugenda kwogera yako fena mutisiboba mututte kuganga manyi mgayina bodi kimu ekyokubiri Bobi Wine yavaayo nga akubidwa ati ya gas ne mumuteka bandage ku kuguru ndakubidwa amasasi. Government yakiraba nesirika ngafu abalwanirira government obaba wagira NRM bwetwalabe ekintu ekyo nga government tevude ekyogerako mwogezi wa police tevude ekyogerako okubuuza Nsyambya Hospital yasinzira kuki okwate ekisimenti nekiteka kuguru kwa Bobi Wine kyatuluma twasirika. Alien skin bwaba yagambye ntinze byona mbikole njagala omulambo gwange nga temuyina we mugusaze kujja mu bintu by'omuntu obo bitundu obo biteekawa ye mukwata muti omuntu ne mumujja mu ddwaliro libamulesemu ne mumutwala Mulago ng'abantu bete baliiko. Ali nti yabaddeko teri muntu wa Luganda lw'omwana oyo yabaddeko mwe mwamutute ng'abaani bana ya marwaliro tuli bakoowu amarwaliro tuli bakoowu. Nagenda mu ddwaliro lye bayita Kampala baliyita Kampala Independence Hospital liri ntinda nalini n'omuwala gwenkwana omwana nga ne mugambo manyite omwana nasula naye onokola ne mugambo manyite tugende ku check up njagala ba testing HIV ntayishwa nti ye nengenda kudwalira bayita Kampala Independence Hospital ne bankebera n'omuwala ekiro ne bangamba nina sirimu ngamba what omuwala nakaba ne bamugamba sima tugenda bawo baba jita bayine mpekeze babawa ndwaliro lirino bamba mugamba nimba liryo baliro obaba rusoma liryo Kampala Independence Hospital bagamba tugenda bawo makerenda mugenda gamira bichi nengamba muwala nze siri mulwadde story yajimanyi Yujiza avugiddewa nengendo amudwaliro that day ekiro amalwaliro agamanyi aga abiri ne bankebera n'omuwala ngomuwala akaba ne bampa empapula ngandi negative nenzira kudwaliro nenembiraga abantu abo abavubuka benasanga bagamba agamalwaliro gegamanyi kigakebedde enkeera nenkosa amalwaliro aga atano kwali na Kasero Hospital bonanga bampe empapula ziraga ndi negative
amalwaliro gonna ge tugendako nga tuganyonyora enkeera bwe bwakyo muwala yali alina safari omusawo yasigala amukubira essimu nga bwamukwana omuntu gwotegeera nti yebaseno wa sirimu gwadde oyagala kuwa pepo oba ye pepo oba byebiki n'asigala nga amukwana na pulira pressure ng'enkubye ne bwempita nti eddwaliro eryo ndeyabanga ekisiranyi nagende weri aseri kwagera omusango gye guli kati nga bwe mwasibi alien skin ab'eddwaliro eryo anti mumufuura ffe tetwasoma tetulina magezi kati namwe ngenda basitukiramu zino zonna mpapula zange ine eddwaliro liri bweyogerere baliyita batya esokende basomere AAR nayo nagendayo ndino liruwa this is Nakasero Hospital abamanyiro go yalo Nakasero Hospital neta komoko nenzija ko musayi gumala omwezi mulamba bagutwala ebweru nasasule emitwala 2 mweji okuda Uganda wa HIV nebikoma nga ndi negative kyaliwo mu mwezi gwa kumeka andawe mwezi gwegulu wano mwaka guno mwaka ogwedde so ba guys tuli bako una amalwaliro gassa abantu bangi amalwaliro gassa obulamu bw'abantu singa nali siwampa kana kulemerako singa esawa zino ndikumira Alavis because of Kampala Independence Hospital entinda banaye tuli bako mutuleke nafu tweyogerereko alien skin bwaba yatakinze eddwaliro eryo yakikoze mu butamanya but amalwaliro gassa abantu bangi bali kumpekeza sirimu ngedwaliro lya kutomeza nali nkituuseeko so omuntu yena agenda okulaba video eno ngo oliro olumirirwa alien skin nonyako nafu twegate swinge eddwaliro lino Kampala Independence Hospital mugenda kundiyirira nga na alien skin bwalirira Nsyambya Hospital bana itukoya abantu bangi bali ndabye nono omukyala gwaito bali fifi bichi abera ku media naye akaba kimu eddwaliro tusa wali omuntu nga siwa kufa nafiirawo tugenda kutunkana mwe mazimwe abana ba alien skin babatwala ku ssomero saawa emu ey'okumakya avuga abaana ku ssomero yoyo Joram omugenzi yabadde avuga abaana ba alien skin nga batwala ku ssomero. You people, we all know the kind of cars alien skin is avuga emotoka alien skin bikadde those be old cars, you know, kati zizo motoka za alien skin chako oyo mwana alien skin even in his past life I think he was a mechanic kubanga omwana emotoka zavuga nkadde azikanika nno nazivuga nno alien ogwe mulaba kati Joram motoka jabadde avuga kyawo motoka chikadde those, you know, those cars, those old cars, there's in engineers kadde. That's the kind of car I was taking the kids to school. Kati Joram abana bali mu motoka Joram abadde ne motoka, you know, kati ngali mu kuterezaawo kujayo bana kugamba bana bave mu nyumba baje bagende ku somero, you know. Kati Joram emotoka ebaddawo. This is the gate, this is the car. Joram yazze okugulawo gate ng'emotoka eri mu reverse setting kati najja okugulawo gate naye teyatadde gundi teyatadde ejinja a stone on the tires, you know. Omumanya ebimotoka ebikadde ebimotoka gulu those ones nawe kati ezimotoka za alien skin enkadde Joram teyataddeko kiyinja oba ekiti to avoid the car from coming backwards. Joram mwennyini yafulumye emotoka eyo najja okwegulirawo gate. Kitegeera Kajamu yafulumye emotoka, he didn't leave anybody in the car. He was the only one. Teyalese muntu mu motoka Joram n'afuluma okujja okugulawo gate. Mune omwana yazze ogulawo gate ate mulowooza ng'olimotoka teutandika kwefuluma.